okakasa yasinga bulungi alina sente meka ku account. Calvin odda wano tugamba mukazi w'omulungi musima bicha alina sente meka ku account. Bawasa account. Wali owasa bashi wawasa account. Wali owasa account buli awasa account. Yema bubuko butayagala kola nga munonya bakazi balina sente. Munonya baka ekyo in Bible Katonda yagamba omusajja alina okukolerera omukazi. Ne kati goddawo ng'amambo kale okugamba mukazi wange si mulungi nga wagambye omukazi si mulungi oyina omukazi gwoyine obudde buno oba gwali obadde naye nga basobola muyimiriza naye awo ng'amusinga nga wo omuyina nga wo ng'amusinga oba tomuwanyi sokujja wano bakula ate ng'amulabirira ate ng'omulabirira omuyina ng'amusinga obulungi omuyina oyina omukazi ng'asinga ono obulungi omuyina muleke awo siriwaza abantu mulabirire abakazi nze I'm telling you Oda wano sinika amajo. Boka I told Calvin his time was to come and it has come. Are you God? Miki. Okamba mukazi wange si mulungi toyagalangako namba ye. Wagenda sinika kano kasajja kakakubeera ku lusegere si mambo. Leka mbasomere. Ati agamba toli mulungi. Enamba we yali ajagaza ki? Yagenda sindiko no sima donisai tojukire eri message wandaga mbo baby onanga mama yagala namba yange mbwa ina business ne kubuza business ki donisai jasobola okuwa nga naye kenyini bakyamulabirira business ki enamba yo mukazi wali omwaga era donisai talina capacity kwano no muwala tajirine yali agisabira gwe ize kugambye eno olinye y'amagye Miki tavanga ko wadde wano waka wadde fuluma nyumba koziko ngaze kuduha amaddayo wali ize mbagambye mulekerawo ize nagamba internet eno ize manya kike mwagala kuwulira. That's why luli waliojja olumba kati wabulidde nti yanobye ejokwe kuvayo n'ontimbira live olabye wooswadde so you guys Jawo kutisa abantu mba will traumatize you. How? Yembitelu Miki nze bigambo sibigula mbirina. Just nti fabamu tuine ekyokufiirwa fabamu tubikirira buli omu buli mulenzi kino kiwulirize. One woba oli mulaavu lekera okuseeking advice. Relationship sizezimu engeri gyenkwasaganyamu omukazi wange sijja ogenda okwasa era wojjanga seeking advice ngenda kuwa advice eva muka engeri gyenkwasaganyamu ebyange lwaki tebisobola kwatagala engeri gyendabiriramu omukazi wange mulabirira okusinzira enfuna yange Zemia mterinyo lekerawo kera kumachota niko wabyabana bwa bakazi babya ize ngandi no wange ndi musanyufu omanyi obukyanga nafuna ono omukazi buli lunaku lina kyeneyongerako mbulamu bwange oli wano oli mukuwabya abaana bwa bakazi babi oyagala bagende nga beegattagatta ku buli omu bamale ofuna ebisiraani n'ebirwadde kyoyagala internet ndi myaka 5 kitegegwe webuzeemu yali kwani ali kunze nze kayina kubeera kunze nanjogera kogoloza ku for you page bifaananyi byani bigenda obbako balina okumuteeka waggulu ng'ayogera wano ne banteekako nze ngene emirimu nfuna
Okategedde ekito bwe kikola. Ani amumanyi naawe. Olowooza era okuyita Profesa Ngandifala. Omanyi erinnya gye nalijja. Nzaalika akatambula. Bwe nkeera woba owakana. Ojjangu mu inbox yange oŋŋambe njagala ompeemu okakaze mu nsobola okukuwaamu ne nkufuula owakabi mu lunaku olwo oyo yenze. Okitegedde so bwe kikola. Namuwaddeko unity 2 ate ye kati aba agenda kumpeera ddala lwa nsonga aba agenda kuyomba. Okitegeera bwe kito bwe kikola ye internet aba alina okuyomba ng'ayogera ku nze buli kyayogeranga eno mu komenti bagamba muwe kawe katutama nga buli lwayise erinnya Miki mu kamwa eringa artificial intelligence egamba Miki simu zitufa nalabika yayina ekiddako nga traffic ajja ku peegi yange bwe kito bwe kikola. Waswaza omwana w'abiri n'omuswaza n'abazadde be bonna n'obaswa tokomye okwo. Let me tell you, Miko kumanyanga toli musajja, you just a boy nga wenakwese ku mata akavubuka. Tosobola banga mukazi wo wabiira naye. I don't know how many years you guys spent. Novaayo. Yes, Bashi yavaayo n'ayogera because yali alina obulumi obwo mu mutima. Mwabamanyi ekyatuukawo wakati wammwe kye tutayagala kumanya. Naye omusajja alina amagezi ng'olina ekitiibwa. Watosobola avaayo n'oswaza mukazi wo nga wamuswaza. Kale yali mukazi wo n'omuswaza mbaano n'otuuka n'ekiseera n'ogamba mu okuzaalamu omwana yawali okola revenge. Wali okola revenge. Then there are people who are calling you a professor with that mindset. With that poor mindset. Basajja nga mmwe Katonda yeetaaga oba n'aba oba simanyi nakuma saa basabira bibi. Naye Miki ne Rwadi, you will pay for the tears of that woman n'omwana. I'm telling you. Gokyabira bange ebyokusa kati you want to cheap fame. TikTok olowooza egenda beerawo ebbanga lyonna. TikTok eringa bulamu bw'omuntu nga twatijjisanga Facebook olowooza ki ekyakomya Facebook? Kali akalulu ak'omwaka oguwedde ke kakomya Facebook oba kalulu oba lockdown. TikTok n'eryoka ejja. So always